Mwenna abatugoberera nga musinzira mu nsi ez'enjawulo ze musinziriramu ne mutugoberera ku mikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo gamba nga Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Banaye tubalamusizaako mugyebaleko gyonna gye mutuusizaako engalo oba gyonna gye mukola entakera. Olunaku olw'olwaleero tuzzeeko ne story naye egenda kubeera a bit emotional oba egenda kubeeramuko yannaku kuba stories neno mbadde naziwumulamuko katono olwa stress ennyingi ennyo, naye webeera nga kola nga kintu oteekeddwa okukikwata osobola kukyewala ebanga call n'oddawa era esigala ekuyita. So tulina mama Dubai era nga yankubiriza nangamba Rozet ensonga zino eno tuziteekeko mu kamera so that n'abaana abali eyo oba n'omuntu yenna ayinza okubeera eyo n'afunamu ekyokuyiga oba oli awo n'okufunako ku magezi ag'enjawulo nga tetwetaaze ssente, tetwetaaze kintu kyonna wabula amagezi oba okuwabulwa eri story eno gye tugenda okuba nga ate tubayitiramu. Maduba agenda babuuzaako n'omwana ono gwe tuli naye tukyamusaba tukyamuwooyawooya omanyi kikola nnyo amakulu singa muba mulina story gye mukola n'omwana n'abeera nga mu kamera mwali nekikola nnyo amakulu. Madubai wamusaba nakkiriza omwana ajja kujja tukole naye ne wabanga aganyi twase kumuwooyawooyaako naye nga story eno katugimalirize mu kamera tufunemu ekyokuyiga abasinga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olaiba Nyondo Media mwenna tubalamusizaako gye muli. Mwebala emirimu gye mukola naye mwenna abaana abali mu biyumba mwenna mbatumiddeko mwebala okukola mwebala ogumiikiriza ebizibu byonna eby'omu nnyumba nga mubimanyi tebiba byangu naye mbasabira Allah abateremu baraka mu bye mukola. So Madubai yafunye akasimba olunaku lw'eggulo era olunaku lwaleero nangamba omanyi Rozet ekiriwo nti kasooke nzigye story tugisharinge n'abagoberezi baffe aba Nyondo Media naye nga prosi bw'abanga omwana akkiriza oba mu kitundu ekyokubiri oba mu kitundu ekyokusatu olw'ensonga nti twetaaga okwogerako ne famire ye singa abeera akkiriza maaso kaawo tuba tusobola okumulaba. Bw'abanga ssaawa eno tali willing kujja mu kamera era kyekyo kyo ntera nnyo okukibagamba ebiseera ebisinga bakayo gye mpitirawo nangamba Rozet tuteeka mu kamerayo nedda nze sikaka mwana sikaka muntu kuyingira kamera nga teyeetegese oba nga tajyagadde era ukyangamba era osina muntu guna ntadde mu kamera nga byaki nga bya mirembe va ku bino eno nti mubbi kubanga yo batalina choice va ku kino nti waliwo ekiguddewo waba tewali choice naye kati wanene wali choice nti omwana asobola okugamba toginteekamu oba ginteekemu aba ne option tosobola kumukakasibwa ekiri Madubai. Omwana ono nafuna essimu ndowooza ennaku ziyisawo zibadde nga 2 ku 3 nina abaana bangi natwali tumanyi abaana abasinga baddayo dda e Uganda nga tumanyi tubayambyeko bafulumye naye abaana bakyali bangi Rozet. Essimu yange ndowooza nayo kyensobola okwogera kyofuna kuba bamu bajja ne bagamba Rozet yampadde ennamba yo Rozet yampadde ennamba yabamu basooka nabuuza ono njogera ne Nyondo Rozet paawo ku nnamba ya mama Dubai ne mugamba nze mwennyini nze mama Dubai. Essimu Rozet eduka n'okubanga ennumyamuko ku mutwe bambi abamu ne sabaddamu oli n'anyiiga naye ate oluusi nange binsukako. So muba mukyolaba nga waliwo ate ekiyitirira n'ogamba kino tukikwasaganye kino tusooke tukiwe tayimu kuba mulimu n'abaana abajja mu butuufu nga bo tebalina nakubonaabona kwonna kyensobola okugamba. So nali ndi awo omukyala nga nkubira essimu nga mperezaako ka message
Asooka kunkubira saagikwata nensangako ka message nagamba Medduba njagala kwogerako ko naawe. Naye nkuteeddeko ki ka message kuba namugamba wendi sinaawo ki wifi naye ngenda tutuuke waka tukole ki twogere. Kati naŋŋamba alina omwana asuza naye okumala ndowooza kuno omwezi gubadde gwakubiri. Naye afunamu ndowooza olumbe oba naluyita lutya simanyi lutategerekeka kuba omuntu asituka ekiro n'atambula olumbe luba terutegerekeka terubanga musujja. So naŋŋamba tumuyambeko muno nakerasala kayima. Era kye twakola nga nkubira Rozet nga twogeramu nga tugoba tukikoze tutya kirungi ng'omanyi emmotoka za media weeziri atukwata mwana atukola ki nga tumukimayo. So omukyalo tumwebaza emyezi gino gyabaddeko naye ogumu kale omwana teyasasudde naye ogumu yagutusonyiye ogumu yagusasula ogwasooka nga mugonvumu. Kati twagala twaye nga tukwasaganya ne famire ye noonyeko ku basisita bikuba sitoleza empanvu wabikunyonyola olaba nga tekiggwa naye nga katusabe kirungi tuli naye netayagala kamera bwe bizibu twafunye. Osobola okwogerako n'abantu bano lwakuba nti abantu baba baagala nnyo omuntu ovaayo mu kamera gwe kuba baganye kamera. Akati Mama Dubai yenze process okay. Kati twali ewaka nga family mama taata naffe abaana twali abaana basatu ewaka. Akati lwakya lumu taata waffe najja n'omukyalo omulala ewaka naye yamuyita mugenyi. Najja n'omugenyi oyo era n'amuyingiza ewaka n'abaako luumu gy'amuwa. Bwe yamala n'annyonnyola maama nti naye mukyala we namba 2. Akati maama kyamusukkako era n'anyiiga enkeera n'apaakinga ebintu bye bw'atyo n'agenda n'atulekawo. Twasigalawo ne taata n'oyo omukyala we yali aleeseemu omukyala wa taata namba 2. Ne tusigalawo naye. Akati maama yamala n'akomawo naye nga taata teyamunona. Bwe yakomawo n'abeerawoko waayitawo emyezi nga 3 maama n'afuna olumbe n'afa naye nga tebyategeerekeka. Olumbe terwategeerekeka. Kati ne tusigalawo n'oyo step mother waffe naye okuva maama bwe yavaawo yatuyisa bubi nnyo. Twayita mu mbeera enzibu ennyo. Ne tutuuka n'okudduka ewaka ne tugenda. Kuba nze mwana wa nze namba 2 nina mukulu wange deni ne muto waffe. Kati bwe twadduka ne tugenda ne tufunako gye tubeera eyo. Sisita wange n'anoonya omulimu n'atandika okukola. Kati ne tuteesa ngende ebweru noonye ku ssente ezisobola otuyamba. Ne tubikolako bwetyo. Yali alinawoko ku ssente ne tubigobako bwetyo ne nsobola okujja ebweru okukola. Kati okujja eno tebyanzibuwalira kuba gye nali nzija olwedde nali nina baali bandeese kola mu kiyumba ng'omulimu weeguli era natuukira mu kiyumba nga nkola. Kati
nakolawo emyezi 3 kuba omwezi ogwasooka bansasula ssente zange mbulungi n'omwezi ogwokubiri nga nsindikirako muganda wange mukulu wange tusobole n'okusomesa kito kyaffe ekirenzi. Kati omwezi ogwokusatu nalabira awo nga bakama bange bankutte baŋŋamba nti paakinga tugende tuddayo ku office gye nakujja. Ne mugamba mama ate nkoze ekibuzibu ki? Nanga tewali naye paakinga. Nanfunira n'ezo ssente ez'omwezi ogwokusatu nazo nazimpa. Ne tuddayo ku office nanzizaayo. Twatuuka ku office ne mbeerayoko ne banoonyeza ku mulimu. Ne banoonyeza omulimu ewalala era ne nfuna ekiyumba ekirala. Ne ngenda okukola. Bwe natuukayo nafunayo omukisa kuba baali banjagala nnyo mu ekyo ekiyumba ekyaddako. Baali banjagala nnyo naye mu bbanga ttono nalabira awo nga ababoosi bange nga beekyanze era ne baŋŋamba awo namalawo omwezi gumu. Ne baŋŋamba paakinga ebintu byo tukuzaayo mu office. Bansasula akasente kange. Ne baŋŋamba paakinga ebintu byo tuddeyo ku office. Ne mbabuuza buzibu ki? Era tebaŋŋamba buzibu. Baŋŋamba tewali naye tugende ku office era ne banzizaayo. So nkoze embiyumba nga bya mirundi 5 ntandika banjagala naye mu weeks ntono ne bankyawa ne baba nedda naye tebalinanga nsonga gye bampa wabula nalabiranga awo nga bankyawa mangu mu weeks ntono nga bankyawa era nakola mbiyumba nga 5 bwe bityo paka n'aba office nabo bwe banneetamwa ne bampa passport yange ne banneesonyiwa. So kati we mundabira wano sirina kennina. Wali watugambyeko voice notes oba onaazituwa kubanga wadde wagambyeko omukyala yasse n'okugamba Dubai. Zigundi zineeno ziki? Zino zi voice notes omukyala ziyaweereza. Zino voice notes omukyala ziyaweereza yaziweereza mu kiyumba kisooka ono step mamu wammwe oba yaziweereza mu kiyumba kyakubiri? Ozina ojja kuzitulirako ku ssimu. Kayani yazikuwa oba sister wo? Sister wo nazikufawadingira. Maduba tukubira kukono omukyala gye yavudde omwana kazi wavudde Satwa era akola Rasal Kaima. Ne kati bedspace abadde abeera mu Satwa. Dako omukyala mukubireko.
bono gangulira ngamba erwasalako bedspace erwasalukayima satwa soko mubuuze kuba kati bin confuse nze so tuyina embeera buli omu gyayitamu kati olabye oteye tukeerawo ku makya buli omu alina embeera gyayitamu naye wabeerawo ensonga madubayi kasooka ave ku simu asooka akubireko n'omukyala anti kati olaba nsindikira passport buli kimu banyina okukeera nga mbiina ku simu yange ompe ne location ya office eyo bwe tugenda okukeera okujja okay kati funa omuntu wojja dda totukubireko obusindike kuba sinaako wano ki kati ye omukyala ayomba nedda kati fe tugenda kukeerawo awo obadde okola Rasal Kaima satwa atukola ki Rasal Kaima ade akola Rasal Kaima satwa omukyala gy'abadde ku bedspace kale kikwala wetu kati eno esimu yange eri ku WhatsApp bisindikeko byonna buli ekikwogerako kyonna kale kikwala gwe kyalina okusobola kuba okoze omwaka mulamba tebasasasula sente zonna zonna ng'oli mu mwaka tekiriiyo nagenda kutujja kwogera nabo bulungi tugenda kujjawo awo kasa kirungi batuwadde olukusa olujja okuki kale sula bulungi naye nga tujja kukeera nnyo nnyo kyemmanyi sawa piri zigenda sanga tutuusaawo ez'okumakya budde bagenda kuba basibaawo budde tujja kukwata kale kikwala program gikyusa mukoine still kubeerako omukyala abadde akolera Rasal Kaima omukyala abeera satwa gundi eno gy'abadde abeera mu bedspace omukyala ali mu bedspace Rasal Kaima amini satwa ogenda kubira so kubira simanyi lwaki abafilopiyo oba bafuna batya abaana obateeka mu office Abanauganda osa agamba nti omwana akoze omwaka mulamba bamugobye mu nyumba bamutadde ku office ate asasule office omwaka mulamba bamugambye asasule 1300 ate amala yegulya etiketi tekiriiyo so kati omwana bwe yanvudde nagamba ngende nga sister we nga mama we gwasindisa okuvaawa nti ndi wano naye mama we yansindisa okugenda osasula ssente ezo so bino ebintu byakutuula Rozet nze abaana bange mbajjawo nga bafunye obuzibu ku office singa omwa alwadde manyi obudde bwensasuliramu ssente ezo nti singa omwana aba abuuse emyezi 6 ng'omwana alwadde yeetaaga kudda Kampala awo nsasula waba tannabuka myezi 6 nsasula naye bwe giba giyiseemu tuteesa basi nasasula kati zino ssente gyekiri mu kunuma bamusaba zaaki ekitegeera so omwana abanga akoledde obwereere omwaka mulamba oteekemu 1500 oba ofiisi zaaki so kati ekyamba nyina okukeera kamala okubirako n'omukyala ogenda kumashaga ogenda kawungezi kano abaana bembagamba okudduka mu nyumba at least omuntu akukima nofuna cancellation noba nga osobola okukola ki okubeera nga at least ovugwa mu overstay esimu yange eno anti ogiraba teasandika mu kibogomu esimu yange gitaye kulawudi hello dear gyebaleko mukwano kale ndeka tuli ku interview yono prosi Rozet namufunye bulungi era tuli naye n'omwana wangambye akola atya omwana oyo kubanze nina bedspace omwana oyo yajja okumuwa akatanda plus anti tuli ku nsonga za plus plus nemuwa akatanda maze naye emyezi 2
Ennyabo. Naye Flosi ng'azuukuka ekiro n'atambula. Atandika ku ssaawa awo 5. N'akola ebintu ebitategeerekeka n'atambula. Ekirungi ky'oluggi luba luggale. Kati ng'agira ng'abikkula katedi z'abantu abantu baba beebase ng'abatiisa. Oba ki ekintu kye yakola mu nnyumba kuba atugambye yakolerako erwasala kayima. Kati awo yafuna ndowooza okujjaawo satwa. Bamugoba nti bamuwa nsonga. Bate badde bamugoba babwe yabikunnyonnyolamu simanyi. Yabiŋŋambako ko. Naye nali ndowooza oba alimba. Naye nagenda okulaba munnaye ng'ebintu bya ddala. Nange ne nfuna okutya n'abantu bensula nabo, bembeera nabo, ne tufuna okutya. Kwe kunoonya kuba nalinako interview gye nalabako ko. Kwe kuba noonya nenkola kinefuna ennamba yo okwogera naawe ofune okuyambibwa. Kale kikwano. Kati yali akwaddewo ku ssimu y'abantu be bonna bonna. Yali tagimpadde. Anti era ebintu obanga n'omuntu batosooka kufunanga ssimu z'abantu batisi omupostinga abantu ne bamulaba ne basobola okumunoonya n'ekirala. Naye ate nze nasuza naye saakirabye munnaaye sinaba kale kumwewa nnyo 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 okumanya nnyo kuba nti nze nsuzaamu ekurohaani. Kirabika naye nga tumiikirizaako gyakiraba. Naye namufunako ku omwana bw'atyo. Nange n'atwalako ku bantu abaali basula mu bedspace nga bagamba aleekaana ekiro biki. So tekyasooka kiraba naye nakiraba ate lwe kyajja ne kijja n'amaanyi era ambulance n'enjigulira n'emutwala. So kansooke neetegereze ndabe. Kale nyawo. Kale kasandi wamu wano ne Rozet. Kale nyawo. Tweyanza njabba nkuwulizaako ddiya. Kale nyawo. Bambi tweyanza omutima omulungi. Singa nyawo naye nali mubanja nene sente nazimulekera olw'ekizibu ekyo. Kale tekirina buzibu naye nga tweyanza Allah. Ddiya. Tusobola okukyalirako esatwa. Musobola okujja. Oli muntu wa kamera ate oli wa kamera. Ndi wa kamera. Tuba twagala nnyo omuntu ne twogerako naye nga n'atuwulira oba natuwadde ebizibu kimu ng'ali mu kamera oba nga teri wabweru wa kamera. Ate kirina buzibu nyawo. Kale ddiya onaafuna kale tujja kuyitayooko. Kale nyawo. Ebeera bulungi bambi. So kati omwana buzibu bwayitamu bwebwo naye nga si lwakuba tayagala kukola. Abaana bangi babi baagala okukola naye embeera nnyingi ebalemesa. Ngenda kubeerako naye kyemmanyi ze ennaku ezizoobawo okumanya omwana kikyali kyemmanyi okitegeera. Nafunawo ku mwana najjanga anoonya emirimu nange era omukyalo osaamuza. Naye kati mulimu ensanyukira ennyo abaana kwanza omwana yima mufunye n'aŋŋamba nzija kale naye bampamuwe. Naye bwe nasanyuka ndowooza ennyo sajjukira nti yajjira mu ngatto nga mwaniriza omwana oyo bulungi nnyo. Kati mugamba sanjukisa oba nkiwogere nti nze ne bwensanyuka nenkuwa agabwe nti siraba oba oyambadde otya. So kati omwana oli ntuuka waliwo omulimu ogulonga mugomanyi nti yangu waliwo omulimu gwe beetaagako omufumbi ng'olwaŋŋambye mufumbi. Kati mugamba yambala abaaya wali abantu baloko. Kati agenda simulwa akatambala asibeko ng'enviri yazeesaze nesooka mmutuuza wansi. Nga ye yazeesaze nga ye. Nga omanyi omuntu gwasazesaze ebintu bwe biti. Nkubira mumpadde mugamba omwana gwompadde okukola ng'enviri azisazesaze. Nga mugamba mubuuza mugamba agenda okutwala tusabe komisoni waddira mu bina omulimu gwa 1,500 naye sente ezo togenda agenda nazo kumala kukakasa mulimu ogwo. Nga ngamba ye kati mugamba kati sente z'omusajja zina nti ye nzina zizino nga gyeyoddira mwago. Nentuula wansi. Ngenda okumaliriza bwente ebintu byayogera awo. Ogenda okuyita eddakiika ndoza ssaawa zaalinga 5 ng'agasa emboozi. Mubuuza famire maama we nga ngamba nabakyawa. Ngamba Mukama Katonda nga mbuuza omwana nakatali nga mubuuza ku baana abaaliwo awange. Kayono omuwala ono mulenzi nangamba oyo mulenzi nga kituufu gwayogerako miki? Mulenzi nemubuuza ono muwala nangamba oyo muwala. Nemugamba naye ate lwaki byogera sibitegeera bulungi.
Ngamba anakyawa abantu bange ne mugamba baali asende zongo okoze Saudi kwa ngamba yakoze ke Saudi nangamba neddanze nasigaza Yesu awo ntandi kulabira obongo nti buke mukyanga na ne muteka ku Facebook nenda mangu process na kogera kunyo naye bobo uli anga buzibu bonna asina basanga buzibu bonna ne bino byotambula kiro tanaba kufuluma era katola bange tewatogedde jabba nti kimanya era ne obunaba kironja kukubira ngoye munnaye nakirabye naye kasina bamufuna ko buzibu bonna. Actually kyekino kitwasinganga okukola ebiseera biri ebikadde lwakuba nti mbadde mukonanga ebinsumbwasumbwa ng'omuntu wamu ne Dubai bagamba agali wamu ge galuma ennyama natuka ekiseera nga Dubai nga afulumyemuko akaseera ko nga ndi bwomu oluusi nfunye omwana ali mu mbeera yeetaaga okuwabulamuko oba okuyambako netuka ekiseera nga ndi bwomu wannamuniginda namenyekamuuko nnyo naye akeereke yakomyewo so tuzeemuko mu mbeera eyo naye ng'ate tukubiriza nnyo abaana okubanga mukola omwana tusobola musalya musango kubanga singa embeera beeteredde bulungi nnyo tufuna omulimu osobola okuddayo n'okola so omwana ye nga yayagala okukola ensonga enkulu si yagamba nti noba ki nsibye naye olwaleero yeefumbidde emmere n'afumba nayo olaba nti akola naye kati simanyi kiri kye bagamba nti ajja n'atambula ekiro wakijabuze ana ebintu bingi bw'otambula ekiro okiwulira nti ntambudde ekiro oba bamugamba kigambe kakyaka oba kijabuzi tetumanyi obonawo tusibawo ate asobola omenya oluggi era wamenyera oluggi kubakubira ambulance kuba bamutwala buli ambulance yamutwala naye nga tujja kuba twogerako ne sisita we tulabe oba omwana wanabangazze mu mbeera Bambi na tumufunye omulimu n'akola bulungi nnyo kyasinga okwagala kukola Bambi abaana abali eyo nafunyeko ku mwana temanyi olaba media eno naye mwogeza amazima nafunyeko ku mwana nga ali awo kugamba tuzange takasene zakudda waka nekale nga ataddemu oba obulimba nansonyiwa naye ekintu ekyo kyannyiizizaamu kola kuba tovaasabitudde meseji ze zimalayo naye Bambi ebintu ebimu mukakkane ebintu ebimu kale biba bituufu naye abaana bamu oluusi balimbamuko bannange wabweru wakalubye olaba kati n'abasinga wadde ne bedspace kati abantu bakola zi partition enkya ogenda va mu nnyumba otuuke nga ssebo tolina 10 lugenda kuyingira partition okuddamu okubeera ku union so kubiriza abaana abali mu biyumba Bambi kimanyi ennyumba si nnyangu n'akamu naye mupambane kubanga okubonaabona si kufa ate emyaka 2 tegiba minene nnyo okugifuluma mu nnyumba omwo so nawe oba ofunye bimanye nti emyaka 2 giweddeko osobola kunkwera nga Dubai ntandikiddewa emyaka gyange 2 giweddeko mukama asobola kuwa riziki n'ofuna omulimu omulungi buli kintu Katonda yateekateeka bino nsoba nteekateeka obugumiikiriza kintu kikulu manyi nti ennyumba tezikolekamu naye mugume ate muteekenga ebirowoozo omanye nti leero ekyawendi enkya bagenda babayita mulala so bw'oteeka ekintu ekyo mu mutima gw'ologana n'ekyo n'oba oyita nze kankikole n'ekyo n'oba oyita nze kigenda kuwa amaanyi okubanga okola nti omwaka ogujja tagenda bbanga tayita omanye ebbanga ggere n'esente zammwe muziwe ebitiibwa bannange mulekerawo okwesiganga n'abasajja basindikira esente abasajja b'ennaku zino bannaye nabo baakyuka eri abalungi n'eriyo n'abantu Bambi n'omunyekera obwerere so ebintu ebyo tubiraba mu bantu abamu naye nga nkubiriza nnyo bakadaama Bambi mukole bulungi n'abaana bendeeta bannaye omwana agenda okubulirako airport nga gwojja mulimu abaana abajja n'emishoni zaabwe nga yawe wakuddukira kisaawe munansonyiwa naye ngenda bapositinga era omwana ajja ku midani agafunde ajja n'abula ngenda mupositinga kubanga famire ye bemaze okubanga ekunkwasizawo ofunire n'obuzibu nze mba nkigwamu so mba njagala mbeere nga nkolera ku media ne famire ye okulaba emanye nti ono yavudde emikono gya Dubai n'olwensonga ezo abaana abampa visa za freelancer nammwe mugenda kunonyako zafulumye bane twongera okukubiriza supporting ate mu supportinga mwe tujjamu ekyokuyiga lwalo luno abantu baleeta abaana ne babasuula wabweru kyekisinza tubonyabonyezaano n'abaana ng'obonaabona n'omwana bamubba bamulimba kati nyina omwana akabira kusoma okwo bamusuula naye ng'ate so namugamba olina okubeera muntu mukozi nnyo nnyo obeere mu nnyumba nze nyina abawala okuba njogerako nabo nze era omwana yenna mpeeza nti yogerako ne mukama wange tampa kino Rozet omanyi kye mugamba si bakusaidia ya mwana olwembeera kusaidia omba so ow'ekitiibwa
Mana inaffe bwe twajja waneene obugwirana tetwatuuza mitwe. Era twagenda maaso tuba nga ate tuteekawo ekizigo ekya Nyondo Gleam. Nga bw'okiraba ekizigo kino eno ky'abakyala n'abaami n'abaana naye nga tetwerusa tetujja muntu ku kkala ye wabula olina black spots olina embalabe olina bino binnamakula olina olusundo tukolako bulungi nnyo sikini n'ebeera ng'erabika bulungi nga tokoze eki nga tokyuse mu kkala. Nze ekisooka njagala beebaza nti at least tulina naffe kye tutunde Dubai, like we have something from our own. I wish all others learn from Nyondo Gleam and we promote ours. Ekyaffe, it is us first, then abalala ne bakigira. So we promote ours. You know where I come from, eri ewaffe eri tulina bubu. Buy Uganda, build Uganda. So kati na bino bya Nyondo Gleam, please mukole ka bubu. Kale webale nnyo webalire dda. Ate wali n'abalala muyiye bannange nze woyiya n'ompita ku business yo sikinaamu buzibu kasitamba nga mu region mwendi. Kubanga ekinyumira kyekyo kyendaba ekikolebwa Muna Uganda nga yeekulaakulanya kubanga we muba abanaku naffe tuba banaku. Tuli baavu because muli baavu. Yes. So a good community makes good policies, a rich community makes rich policies. They also make good facilities and everything. So, kino kyemukola, we really appreciate. Keep on. And I call upon whoever can to invest more in this. It is better so that we can have it not here in this small thing. Ebere ku large scale naffe tubeereko ne Gleam Nyondo ng'eri waliwo nalabye industrial area nga kinene nga kiriko Nyondo. Singa batuwagira naffe ne batuwa support. Investors, we have local investors in Uganda who are rich. I'm telling you, we have. So it is just them to see the idea and promote theirs. They invested nalabye wano bandaze ebizimbe byabwe n'entya n'okutya nga nobuuza lwaki tebabiteeka waka. Kale tujja tandikira tweyanze Nyondo Gleam is your daily skin doctor. Banaye mbadde nkyakugamba Rozet nti abaana bano be tuli mu kuleeta omwana agenda okuddukira ku airport mukwano totawaana kunnoonya kuba nyina omumupostinga okitegeera. So sometime oba otaddemu naawe era ssente zo ate kyanaddukira ku kisaawe ate omwana buli waava e Kampala ava buvunaanyizibwa bwo. Saagala nzire mu nsi yange nga nyinako ebintu ebimbuuzibwa nti kino omwana w'omuntu simanya biki byagala. Era nsaba Allah abaana bonna bendeesewo ne besireese mwenna Allah abakuumire eno abawa obulamu obulungi ate abawangaaza ate abawa emikisa mu bakama bammwe. So n'olw'ensonga eyo katugende nja kuba neetegereza ebintu bya polosi ndabe nja kubeera nkugamba nti kino kyekiriwo oba kiri kyekiriwo naye nze simutidde kuba ate gwe nafunayo yali ekosinga polosi. Gwe nafuna yali asingira ddala polosi amaanyi naye Mukama nnyamba n'angondeza abaana abo era Mukama musaba angondezeze ddala abaana abo nga wabangondeza. Kanyike yajja n'aba mugonvu wallahi nkyebaliza Allah Rozet buli mwana ntukakatuuka naye Mukama oteekako feva eyo omwana amala otuuka mikono gyaffe akakkana era ekyo tukimwebaliza alhamdulillah. Naye ng'abaana mwenna abatwagala tubaagala nnyo tubatumirako mwenna abale Saudi Bambi buli abaana bambuzaako Bambi nange mbaagala nnyo nammwe abatambuuzaako naawe aliyo wabula njagala mwana akomplaininga nti Mukama wange tansasudde seebaka mulimu abaana Bambi abateebaka sirya mmere ekyo kyo nja kwogera ne bakama. N'ensonga y'evisa nsonga nkulu wallahi abaana bangi nnyo abali mu biyumba abaana beewaayo ne bakola naye bakama baabwe basula mu ovasite bagano bakolera ki visa. Ati ensonga eyo naye munange ensonga nkulu ate ne batuuka oluusi ne batabasasula ssente zaabwe. Omwana yamusula mu ovasite kubanga era munange yeno mukwano gwange aliyo Rasal Kaima omuwala
ne omwana mukozi mu Dubai simanyi lwaki waliwo engombe egamba nti mbu lwakuba y'abantu batakkiriza maybe mbu atalina manyo Katonda gwawe ennyama sikikiririzaamu naye mulimu abaana ababeera baagala okukola wallahi ya Mungu ng'omwana ayagala okukola n'atula kuba kati omwana agenda kuweza myaka egyo naye wallahi nti Allah ali mu myezi 8 ng'atya Katonda simanyi bamuyita singa kugala nnyale naye ng'alira shalkaima wallahi ya Mungu mwana yangambye myezi 8 naye ng'olaba akwana nga Rozet singa bampa ssente zange nze nompa company ngeri genuine nenkyusa ebipapula byange nemba ndisobola okufuna omulimu mba nenkola ki naye ng'omwana akozesa maanyi okitegeera alaka yoyo ndakanamwayoyo akozesa maanyi naye okumusasula buzibu nesimu ya boso yagimpadde ne pakiti yogerako nabo naye ngenda kwogerako nabo naye nga tujja kwogerako ne bakama bammwe gwe kasita otuwa ennamba nsobola okugamba nti ndi mugandawo oba nsobola okugamba nti ndi Uganda kwembasa kuba nina ennamba za Uganda gye nsobola okwogererako ne ngamba nti ndi Uganda okulaba nga ffenna nga twejja mu buzibu bwe tuba tulimu abaana gye bali babonaabona bannange yadde nti bayita mu buzibu oli n'aguma naye mubaamu egisukka so bano abantu lw'okomplainingako osooka n'abakusaidiye n'omwana okomplaininga ku ky'omwana oleetayo kitono okulaba ng'embeera eteera ogera omwana bagamba bunnaye nateredde nabo si babi kasaaba nga obaako omuntu akugobera sometimes abaana tebagoberera abaana naye olaba zete abaana bange bendeeta wano following omwana eziba omwana complaining era wempulira nga nemereddwa mukamawe singa ba agents mwenna nga bwe mukikola bwe mutyo n'otwala omwana obuvunaanyizibwa bw'otutte n'omutwala mu kiyumba ekyo ne bakuwa akasente singa obuvunaanyizibwa bw'otwala n'ofolinga omwana oyo ali mu mbeera ki tabonaabona kubanga ne bakamawe babeera bamanyi nti ono omwana aliko omuntu akola ki amuwondera n'akasente baba bakola ki bamusasula n'omwana n'okola emyezi mu Dubai 8 wallahi ya Mungu omwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano nenga babeera bamugaga tugenda kuwa kati bambi talina visa ati okufuluma agamba ngenda kutandikira talina ssente ne bakanya kumugumya nenga mukazi twakera bunaku n'akola ne bamuwujja wano nawali mulimu abantu ababi ne bano abantu bakolera emirimu bano abantu abasinga babi Rozet eriyo omukyala yakwata omwana n'amusibira mu nnyumba omwezi mulamba kati bano abakola obwakiriina abaana bakiriiningi bagendayo n'abawa ennamba yange bali yagiwandika nagamba mukubira omukyala oyo agenda kunnyamba ova wano bwe nakubira omukyala oli yayomba Rozet nenkuwa odiyo ze omukyala oli okumanya yayomba nange nazinjijako nange nennyomba naye nemugamba oli musiramu togenda laba ku ggulu biki yatikka omwana amuleetera paka ku airport awo n'amuteekawo n'agenda naye nga mu butuufu oli omwana omukazi omulaako nga yali muganda wange naye nga mpulira nange nkola ki nga kinnuma ngolaba abadde talya naye nga temubeera nnyo mu mbeera mbi mubeere bagezi nnyo omwana w'ekiyumba kati yasinga okuba omugezi kuba buno ebintu by'ennyumba bya bugezi nnyo bano abantu bagezi olaba nga bakulimba kino naawe limba lwaki lifuna essimu enfa olimbireko ng'akubira poliisi okiveemu naye bano abantu bazibu bannange naye katusabire eggwanga lyaffe gye bujja tujja beera mu nsi yaffe girimanyi inshallah naye nga okubonaabona si kufa teri muntu afuna sente tamaze kubonaabona buli muntu amalayita mu buzibu bwa kubonaabona naye nga tubeeyanziza nnyo abanyondo media banaye bana bonna abeetaga freelancer mukole freelancer bannange abasinga bosobola okufuna akasente ako n'ogikola muwone bino ebizibu lwobeera ku vizayo nga yiyo bannange oli ne waaba akujooza atya ofuna ewalala naye omuntu lwakuwa visa akujooga ate ng'olina ojjoogebwa ate amala gikusasuze ng'olemereddwa okukola so mu bufunze gwe wenna nga oyagala kukola freelance mu Dubai waali oba oyagala visit visa oba oyagala visa change mukyala ali genuine mumulabidde ebbanga temumulyanko wadde kantu nti kaakano oba kaakali kubanga agezaako n'abagala okujja nga muli Uganda oba nga muli luddawa okujja wanene okuba nga munoonya kasente abalenzi buno obudde buno kampani mwe nali nteeka nga abalenzi za stopingamukko tetunnabatandika kuyingiza abalenzi wano era abalenzi mubeere nga muli beegendereza nnyo kuba nze njogera ne kampani y'abalenzi infact naye abalenzi abagala otambula naye mmala funa information kuva mu kampani omwana omutuufu kuba nnyinako abaana abamu ng'agamba tebannatukolera visa kati so omulenzi yonna gy'oli bwe tinakitedde ddamu bwe tugenda bakowoola naye kati embeera tebadde nnungi yakubiriba naye abawala bo bafuna emirimu kyekyo kale tweyanziza
bana mbale kutufollowinga pose n'abaana bali bagamba bebiyumba bana Rozet mwatukyawa mwatuvaamu tetwabakyawa tetwabavaamu tubaagala nnyo guno olimo tewali yagututuma naye naffe omuddukira gye tuli nga muyina embeera mbi gye muyitamu etali nnungi ate nga nange mbaagala nnyo olw'ensonga nti nange mumbeereddewo wallahi ya Mungu endala abaana abo batusapootinze ku ngeri y'ebyentambula mwana ga Rozet ndi wano eno bampe ku transport bampe ku ntambula mbeere nga ntambula ne mwoyo akasida kasaamusaamu kabaako ne katuteeka nga ffe Nyondo Media ebizigo ebya Nyondo Glim namwe abaana be orderlinga mbadde sinakufuna mu nnyo challenges z'amaanyi era nga neebaza Mukama ebbanga lyenkibazeemu etali lya wala era nga abaana ate abatwala ku bizigo baane bakola ki ne bakomawo ne barekomendingira nnaku balala banange neeyanziza ki ekizigo kirabisa bulungi nnyo tetwerusa nga walaba sikini yange ndowooza si eno yali before ate nga sigamba nti ndi mu kweyerusa naye olaba nti mbutuufu ndabika bulungi no normal camera siri mu filters za Snapchat za TikTok naye olaba nti sikini eri ku mulamwa so yenna agala okuba nga olabikako bulungi n'okusingako nze waneeno ate beera ng'oyita ku namba y'essimu 0524680778 era ng'abaana bakadama kati tugenda kwongera neddala okuddamu okubasaako essiira nti omuntu gwe nali neesigambangako bw'ati naye nga nti Maduba baleeseyo 50 netayo 10 omwana tuwako engeri gitumuyambamu okuwajanga akaaba naye nga era mwegendereze nnyo muleme kugamba nti Maduba ajja kola bw'ati Maduba ajja kola bw'ati njagala okugamba Rozet nakyusaamu location so ewantu wensula suubira okuyingirawo wa lutalo okitegeera so nono puloosi namuyiiza nnyo okulaba ng'ayingira kuba talina byogera baagala omuntu ng'alina ebyogera naye tugenda kukola ekisoboka kyonna tufune luumu ate tuyamba abo abaana abali mu buzibu waliyo abatulimba naye banaye abatulimba mulekeraawo omwana ayita mu buzibu abula omwana afaanana obubi amanya nti oyo ali mu buzibu naali obulungi naye omulaba naye twafunanga ne ku baana ssebo nga bansingonye nga akugamba kibi okimanyi buna eri abantu abamu nga yebizibu ng'alabika bulungi ati kale wali abantu ababizibu nga bibanyiza naye Rozet omuntu w'ekizibu nze tambula kankikubule newoba onyirira ng'olina ebizibu nkulaba kati mbadde mu baana bangi abanyigirizibwa kati otalinawo osobola kunnimbira era wamma tova eri ng'otaddeko ka make-up n'onnimba naye nga twebaza mukulu kikomeko tweyanziza munnaayo bali obubaka bonna bwe batuweereza bwatuuse we bali kuyambako ku baana mukulu kikomeko tumwebaza nnyo atudduukirawo kukunga ku mmere y'abaana byokunywa sukaali tumwebaza nnyo era Mukama akutuwangaalize namwe abali ebina tubaagala nnyo mwebale followinga mu Nyondo Media ate twewenganeko ku magezi bane n'obeera ng'olina ku magezi g'otuwa osobola okujja mu inbox n'ogamba Dubai nga kino kino omwana yazze n'amagezi ge n'agamba tukuŋŋaanye ssente z'amabugo tukoleete ne mugamba ali kigenda asoboka naye ng'amagezi ago nago twageeyanzizza naye nga okuba nga tukwasaganyiza wawamu kyekisinga obulungi tubeeyanzizza mweraba assalamu alaikum nga tumaliriza Madubai obale kutola salaamu naye n'ekirala kyensembyayo bannaye ngenda kutandika okulabisa abaana bannayuganda abasunya bannayuganda bannamwe mu biyumba keesezi ezo nnyina nnyingi ne wallahi yamu kibi nnyo nnyo okudda ku munnayuganda munno n'omucunya mwandibadde nga baaluganda mu biyumba mu wallahi nnyina abaana bangi naye ngenda basabanga ebifaananyi byamu ba bu vidiyo bw'abanga ddala kituufu munno ng'omubonyaabonya nefe ne kunaba ne twogera nze ngenda kubalabisaamuuko bannawe mubayisa bubi wallahi lengera waliwo omwana ali mu maka amaka tegalimu mukyala kireyo kinnuma naye omwana yagasookeramu yakonekitingayo munne n'amukaajangu tukole naye mubutuufu omwana oyo yakoze byokuyisa munne obubi namuyisa bubi namusembamu muyisempisembi kuba ndowooza boosi alabika balina enkwatagana n'omuwala ono so bino ebintu byansi omuntu omusanga mu nyumba nga munnayuganda muno aba munnayuganda muno abamugandawo naye nga kyonna kyekiri tubeeyanziza nnyo bangi mubeere bulungi takumira mpeera batukumire ensonga za prosi inshallah buli kimu kijja kuba kitereera Mungu yagera